sibitya mbumbudde kiwumulo sikyayengeta naso sikyatagana nate nileno yoyola wekukiriza Yesu era nye banesanyo ye mulokozi wange era nye banesanyo ye mulokozi wange. Mukama Katonda affe omulungi ow'ekisa, tuzze gy'oli enkya ya leero nga bulijjo. Mukama weebale nnyo okutuyimusa, weebale nnyo okutusobozesa, weebale nnyo Mukama Katonda affe gw'atukuuma buli olukya, buli atukuuma nga tuli mu kiro. Mukama ne tulabiraawo nga bukedde, ne tulabiraawo Mukama ng'okolera ebikulu mu ffe. Twongedde okujja gy'oli Katonda affe omulungi n'enkya ya leero Mukama nga tetunnalowooza birala byonna, tusobole Mukama okusinziira wano nga twogera naawe, ate tulyoke tuyite mu lunaku lwonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mbasabe mutuule. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo enkya ya leero n'ekigambo ekyo ekiga nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Neebazizza Katonda ampadde omukisa guno okuyimirira wano mu maaso gammwe, ate era twongere okugabana mu bigambo bino mu kitabo kino ekya Nabbi Zakkaliya. Ekitabo kya Nabbi Zakkaliya kino nabadde nga nyongera okusomamu n'okwengera okukitegeera, nga ebigambo bino ebya leero bibadde olunyiriri olwo olw'omusanvu, nga bitukubiriza, nga bitulaga nti mu mwaka ogw'amakumi mu mwezi ogw'amakumi 24 ekigambo kya Mukama ne kinjijira. Kaakati nendaba nga ne ku lunyiriri olusookamu era mu kitabo kino, era nga ebigambo ebyo nga byogera nti era ekigambo ne kijjira Kaggayi, kino kijjira Zakkaliya. Kaakati wano kiddamu omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri, nti mu mwaka guno ekigambo ne kikola ki? Kati nabadde neebuuza mu bigambo bino nti ekigambo kya Mukama kino ekyajjiranga bannabbi, naffe nga kitujjira, gwe ali wano nange ali wano, ekigambo kya Mukama kyakakujjira emirundi emeka? Bwentyo bwentandise, kyakakujjira emirundi emeka? Era kyakwogera naawe emirundi emeka? Kubanga wano ebigambo bisoose ne bijjanga ebitategeerekeka buki bulungi, nga munnafaanaga nti ekigambo ne kimujjira, naye nga kimujjira naffe ekigambo kya Katonda bwe kityo bikikola ki? Bwe kitujjira nga kyogera naffe buli mwaka ekigambo kya Katonda kikujjidde, nange kinzijidde nga bwe kyajjiranga abasajja bano bannabbi. Naffe kitujjidde. Kyogedde ki naawe? Kyogera ki naawe? Kyogera ki nange ali wano? N'ekigambo kino nga kimaze okujjira Nabbi Kaggayi ono mutabani wa Iddo, nga kimaze okwogera naye, nga kimulaga embalaasi eyo eya lukunyu
n'embalaasi endala zonna. Musajja wattu n'abitunuuliranga n'okubitegeera tabikola ki? Tabitegeera. Naye nga Mukama alina obubaka bw'agenda okuleeta okuva ku ebyo ebigambo, okuva kwolesebwa okwo. Era nze nabadde ntunuulira nti Katonda akozesezza nnyo ebisolo ebyo, embalaasi. Era tulaba eri emabega mu kitabo ekya Naaka, tulaba nga Katonda akozesa embalaasi. Yayimirira mu kkubo okuziyiza omusajja oyo yayitibwa ngaani? Balaki. Mu lugendo lwe yali agenda okukola ki? Okugendamu. Ate ng'era ne malayika wa Mukama y'omu akozesebwa okutambula oba okukola omulimu ogwo. Kaakati ate wano mu Kaggayi era twalabye nti sanyuka ggwe omuwala waaki? Wa Sayuuni. Kubanga kabaka wajja nga yebagadde ki? Era endogoyi. Era bw'osoma mu Matayo 21, era ebigambo ebyo bikola ki? Era tubisangayo nga era Yesu akozesa enki? Ensolo eyo. Kati ne tulyoka tulowooza ti ddala waliwo amakulu ageetaaga okwetegereza. Gwali wano nange, kiki Mukama kyayagala? Kiki Mukama yayolesanga ebintu ebifaananako bwe bityo? Sebo mukulu Pawulo jangu tusome kolere wamu. Osomere ddala awo ennyini ku lunyiriri olw'omusanvu. Zakariya olunyiriri olw'omusanvu. Lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'E11 gwe mwezi Sabbati, mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja eri Zakariya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nabbi nga kyogera nti, natunula ekiro era laba omuntu nga yeebagadde embalaasi ya lukunyu era ng'ayimiridde wakati w'emiti emikaadaasi egyali mu kiwonvu, n'ennyuma we embalaasi eza lukunyu n'eza kikuusikuusi n'enjeru. Mukama yeebazibwe. Ndowooza amawulire ago ge mbadde mbanyonnyolako. Mu kwolesebwa bwe yatunula n'alaba omuntu eyeebagadde embalaasi eya lukunyu. Naye si kyangu nno kubitegeera ebintu ebyo. Naye oluvannyuma tugenda kulowooza, tujja genda tutandika bwe tunaagenda tusoma tujja kutegeera amakulu lwaki ebintu ebyo byaliwo nga byoyolesebwa. Abamu baloota nte, abamu baloota biki, abalala baloota embwanga zibagoba, abalala baloota mmese. Nze nange ewange eyo mbadde n'emmese, naye ng'ewangalidde mu nnyumba mulimu embeera. Buli wensenguka tugenda ffenna. Emmese eriye ebadde yanfuukira emmese, nange nengisoberwa. Waliwo n'omusumba lwe yali akyadde ewange awo, ne tugitaayiza ne tugikuba. N'agikuba ne ndabira ddala ng'ekoze eki. Ye yagikuba n'ogikuba, yagikubisa ngatto. Naye emmese yaddamu n'eramuka, n'erama, n'eddawo n'ewona. N'ebeerawo. Naye lwaki njogedde ku mmese eyo? Nange yali enfuukidde ekiki? Ekyambika. Waliwo le nali nfukamidde nga nsaba nejjanga esooba mpola n'ennuma akagere. Neekanga n'oggwa n'engweri, n'edduka n'egenda. Olulala nali nkwata bwe nti mu mutto bwe nti ogw'entebe bwe nti nga yeekwese muli mu mutto, neegedde ennuma akagalo kano. Banna nali nga nti masannyalaze ge gankubye. Nayaayaana mangu nnyo. Kali emmese eyo ebadde nange yanfuukira ekizibu. N'entega egenda endala zijja n'enzitega ne zifo yo esigalawo. N'entega ne zifo yo n'esigalawo. Ne bafuna kati tega kino n'entega.
omusajja oyo abadde n'agolewo obutwa buli lwakika kyonna kyonna. Naye ne ngamba Mukama Katonda neyimmisa obumisa eno eyinza etya okubeera muno mu nnyumba omwange neyeefuuka ekirala. Naye Katonda ayannyambye ku luno teyalusonze, yawedde yafudde. Era kati ennaku 3 mu nnyumba yange, ennaku 4 mu nnyumba yange mulimu akasiriikiriro. Waliwo yajja neyita mu mmere yange wakati, teringa egamba nti emmere terina nakyegasa. Katonda erinnya mu nva zange, kwegamba ebadde enzibu nnyo. Naye mbadde ngezaako okulaga nti mu bisolo bino mulimu ebirungi ate mulimu n'ebirina ne Sitaani naye akolera muki ne mu bisolo ebyo. Ate ne Mukama Katonda naye ate akozesa ebintu byebimu ng'ebira bisolo bye tukozesa ng'embe, tulabye embalaasi ezo. Mukama yeebazibwe. Ssebo genda mu maaso okumwesoma. Ssebo olunyiriri olw'omwenjanja lugamba onyenjogera nti ayi Mukama wange ebyo biki? Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti n'akwolesa ebyo bwe biri. Olidde omusajja naye bw'atabitegeera yatuuka noga nti bannange bino biki? Era nze baali boogera ku mmese nga sina nakyembifaako. Olumu boogera ku kapa ezo ne kapa ezo mwe nazo zigiramu ebyo, naye nze nga sibifaako era ndabanga nti ebyo ebitategeerekeka. Naye onatuusiza naye atuusiza oga naye bino biki? Tabitegeera. Ssebo genda mu maaso. Olw'ekkumi lugamba omuntu eyali ayimiridde wakati w'emikadaasi n'addamu n'ayogera nti ebyo Mukama byatumye kutambulatambula ku nsi. Bwemuwulidde bannanga abooluganda nti ebyo Mukama byatumye okutambulatambula ku nsi. Kati kiki ekirimu, kiki kye tuliko mu nsi muno? Etegeeza ni Mukama asobola okukozesa ekintu kyonna ye nga bw'akola ki, nga bw'ayagala. Kubanga bwe tusoma mu nnabbi Eriya, Katonda asindika n'ebinyonyi, mwana wattu ne bimutwalira emmere, ng'alowooza nti agenda kufa, naye yalabanga bulabi ng'ebinyonyi birekubula ki, nga bimuleetera ki, emmere. Kitegeeza nti Mukama akozesa ebyo. Era tumanyi tujjukira nti ne Nuuwa ng'ali mu lyato yatuma ki? Yatuma ejjiba. N'aligamba genda n'aggulawo mpola mpola, ejjiba ne ligenda wa? Ku nsi. Bwe lyatuuka ku nsi ne lisanga ng'amazzi gakyaliyo ne likomawo. Era lyajja n'akati. Omulundi ogwaddako teryakomawo. Nuuwa n'ategeera nti amazzi gakoze eki. N'alyoka aggula eryato. Kati tulabanga Katonda alina ebintu by'akozesa. Kakati ate tulabanga ne Yesu Kristo ng'abatizibwa mu Yoludaani, mu muggo gwa Yoludaani, nga Yokaana amukola ki? Amubatiza. Era nga akozesa ejjiba. Omwoyo Omutukuvu n'ajjira mu kifaananyi eky'ejjiba n'akka ku ani? N'akka ku Yesu. Kati Katonda alina engeri gy'akozesaamu ebintu ebyo. Ate ffe oluvannyuma mu ebyo bwe tubitunuulira ate mwagenda okuggya amakulu tusobole okutegeera bwe tutambuza obulamu bwaffe mu nsi muno. Ssebo soma. Olw'ekkumi ne lugamba ne biddamu malayika wa Mukama ayimiridde wakati w'emikadaasi ne byogera nti tutambudde ku nsi, era laba ensi yonna eteredde ewummudde. Malayika wa Mukama n'addamu n'ayogera nti ayi Mukama w'eggye, olituusa obutasaasira Yerusaalemi n'ebibuga bya Yuda byewakanyiikaalira emyaka 7. Emyaka 7. Kinakisomye nga kigaa nti okunyiikaala. Kitegeeza okunyiikaala
ye muntu ayinza okutunulira nga totegeera kikyakola ki kyali naye ng'anyiika mu mutima. Mulaba ebigambo ebyo tubadde tulowooza ng'ebirungi era batulowooza ku mbalaasi ne tulowooza nti oluusi zaali zizze lwa bulungi naye si lwa bulungi. Katonda alina obunyiikaavu nti buli kati tulaba bwe tujjukira amazaalibwa gano aga Mukama waffe Yesu Kristo tujjukira okujja kwa Mukama waffe era ennaku zino babuulira enjiri nga bategeeza Yesu takyaddamu kuzaalibwa. Kaakati alidda okulamula abaki bino twasigala kujjukira biki tujjukira bujjukizi ti Yesu yakola ki. Ne tulina ekigambo kye tukozesa nga kigamba mu Baluumi Abaluumi 13 n'olunyiriri olw'10 n'emmeka n'olunyiriri olw'12. Abaluumi 13 n'olunyiriri olw'12. Abaluumi 10 n'emmeka 13. Abaluumi 13 lunyiriri lwa 12. 13:12 agamba bw'ati ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale mwambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Mukama yeebazibwe Yesu. Naye nga tukikola nange kwendi sijja kugamba nti nina mu bwensalira omusango ddala twambudde ebikolwa ebyekizikiza oba buli mwaka nga bwe bayogedde wansi buli mwaka ekigambo ne kinjijira ne kijja buli mwaka nga kyogera nange twambule ebikolwa ebyekizikiza ne tubyambudde kubanga agambe Mukama n'atunuulira nti malayika n'agamba naye olituusaawo okunyiikaalira Yerusaalemi n'okunakuwala. Yesu yatunuulira ekibuga n'atulika n'akaba amaki n'agamba nti singa ebyakolerwa mu gundi singa nekaakati naye nga Katonda agamba abantu tebali kwenenya okwenenyiza ddala okwambulira ddala ebikolwa ebyekizikiza. Ow'ettima asigala akyalina ettima lye. Yesu nga ku mazaalibwa aga 23 kaakati tuli mu ga 24 ng'ettima eryali mu ga 23 ne mu ga 24 Yesu alisanzeewo. Ettima efubitizi abamu balina fubitizi abamu balina okulemesa bannaabwe. Oyinza okubuulirawo naye nga waliwo omuntu akulemesa nga tomumanyi nga yakulinnyirira nga gw'ate omuyita mukwano gwo ng'omubuulira n'ebiki. Naye nga Yesu agamba nti ebigambe malayika agambye olituusaawo okunyinakuwalira. Mbadde nsaba tusomeko ebigambo bino nabitutte mu Koseya essula 4 ndowooza otandikire ku lwokutaano. Amosi sonyi mbana munsonyiwe abenna munsonyiwe Amosi 4 sonyiwe omukulu Amosi 4 olw'omusanvu tandika ku lw'omusanvu. Muweese saddaaka ey'okwebaza soma tuwulire Koseya Amosi 4 olunyiriri olw'okutaano lugamba muweese saddaaka ey'okwebaza ku ebyo ebizimbulukuswa mulangirire ebiweebwayo ku byammwe mubiraalike kubanga ekyo kyemusiima ayi mmwe abaana ba Isirayiri bw'ayogera Mukama Katonda. Olw'omukaaga era nange mbawadde obulongoofu bw'amannyo mu bibuga byammwe n'okubulwa emmere mu nnyumba n'okubulwa ennyumba mu mayumba gammwe gonna era naye temuddanga gyendi bw'ayogera Mukama. Olw'omusanvu era nange
era nange mbaziyiriza enkuba ng'ekyasigaddeyo emyezi 3 okutuusa amakungula ne ntonnyesa enkuba mu kibuga ekimu ne nziyiza enkuba okutonnya mu kibuga ekirala ekitundu ekimu kyatonyebwako n'ekitundu kyetaatonnyako ne kiwotoka. Kaakati Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma eggundi ezo zonna okuvaawo wonna bitegeeza nti Mukama aleese ebibonyoobonyo biki bingi mu nsi muno naye tetuddanga wa ebigambo bino ebyokugamba nti mwambule ebikolo twabifuula emboozi era tubyangirira wano kale oyo kira kinize kiyise obudde bunaatera okutya twambule ebikolo ebyekizikiza twambale ebyokulwanyisa ebyaki nekinyuma kati kitunyumira naye nga taate kyaliyadde kiteekebwa muki agambe mbakoledde ebyo byonna mbakoledde ki naye temuddanga wa wali oyo gundi Zakariya bw'oba osomyawo ku nnyiriro ndowooza oba mu ssuula esooka era olunyiriro olwo oba lwakunaawo agamba nti mudde gye ndi nange naddabwa nange nja olwokuna lugamba Zakariya esooka olunyiriro olwokuna lugamba muleme okuba nga bajjajjammwe bannabbi ab'edda ab'edda be baagambira waggulu nti bw'ayogera Mukama wejje nti kale muve mu makubo gammwe amabi ne mu bikolwa byammwe ebibi so tebaawulira so tebampuliriza bw'ayogera Mukama. Kaakati mwewuunye muwulira emboozi eno bwe yatandise nti embalaasi nga beebuuza embalaasi kiki omusajja naga nti ebyo biki naye nga Katonda alaba nti kaakati abantu ebintu ebya Katonda tubifudde ebyokusaaga ebintu bya Katonda tubifudde ebyaki omuntu awoza ndi mulokole naye walokoka otya okakasa nga walokoka kubanga kirungi omnyo okugamba nti sinnalokoka Katonda n'ategeera omulimu gwe gwagenda okukola mu okusinga lw'ogamba nti nze nakola ki nalokoka era tekirina musango tewali gwe bakaka kukulokoka oba tewali gwe bagamba nti gwe bw'otalokoka bagenda kukuba emmundu ekyokulokoka kiyambaani gwali wano nange kakati Katonda tumufuddemu ki nsomerako ku Malaki 3 olunyiriro olw'omusanvu Malaki 3 olunyiriri olw'omusanvu 3:7 agamba Malaki agamba okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange so temubikwatanga mudde gye ndi nange nadda gye muli bw'ayogera Mukama w'eggye naye mwogera nti lekeraawo togenda mu kimu kya 10 tetugenda mu ssente naye ebikolwa byaffe ebyogerwako okudda gyali agambye mudde gye ndi nange nja kukola ki okudda gye muli ffe abali wano nga tuyambako nekuba naffe abatali wano okudda eri Mukama ddala olinawo enjawulo omwaka oguwedde kye wali ne kusaba leero Yesu kyagenda okusanga nakyo ku mazaalibwa ga leero ng'agenda okutujjukira olunaku lw'amazaalibwa nga era bw'oli nga bwe yakuleka nga bw'okola ki nga bw'oli naye agambye mudde gye ndi nange nja kudda ki nange mpulira muli kati wano agambye mbakoze buli bw'oba osomyeyo ebigambo biri ku mugundi ku Amosi agambye mbakoze buli kimu Katonda waliwo baatukubye kibooko nange ayogera era bw'owooza nti bw'okola ekintu Mukama ajja kukuleka koobemu ababuulizi ng'oyambadde egandula nga bwe njambadde kibooko weeri agambye mbakubye bw'oba osomyawo mbakubye n'okugengewala mbalwazizza endwadde zonna zonna abamu mbasse na bitala
abamu mbasse na muliro naye temuddanga ki olwo naabuze naye mukama wa olituusaawa malayika yennyini abuuza okunyeekaala kubanga bannaye kambabulire bw'okuba omwana nga takaaba bw'okuba omwana nga tabonerera okola otya osanyuka oba muli owulaga kikulumye fenno bwe baatukubiranga kibooko ku ssomero twamanyi nga tumanyi okuteekamu empale nga twayambala ku mpale zino eza kaki kati nga oteekamu bbiri n'oseekamu n'ekigoye muli munda kati omusomesa bwe yakubanga nga labwa tebwenyeenya ekyana kino nga kigumu kakati gakyusa ng'akuba ku magulu bano owatali yadde kagoye ngayongera agati nkumazi kakati waliwo mukama byakola olweba waliwo engeri gyakubyemu kibooko naye abantu tebakola ki tebadda gyali njagala onsomereko mu kubikkulirwa essuula 9 lunyiriri lwa 2 lwa 20 okubikkulirwa 2:20 tugamba n'abantu abasigalawo abattibwa mu bibonyoobonyo tebeenenya bikolwa eby'emikono gyabwe obutasinza balubaale ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyemikomo n'ebyennyanja n'ebyemiti n'ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira newankubadde okutambula n'olwabirimu olumu ne bateenyenya mu bussi bwabwe newankubadde mu bulogo bwabwe newankubadde mu bwenzi bwabwe newankubadde mu bubi bwabwe. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda atugamba kukyuka ebinyiika za Mukama by'olina nange ali wano. Mukama ayagala atulabe nga tubikoze eki nga tubirese mwe tubyosaagira ebyo abooluganda tuleme kusaaga gw'olaba nga akantu katono naye munaye kayinza okuba nga kajja kukubya kibooko okutuusa le banaakuba n'amagulu. Sebo olw'ekkumi n'emeka olw'ekkumi n'ennya somerako newankubadde tubuuse Zakaliya tuddeyo 14 tubadde ku 12 kale n'olwesi ne13 tulusomere ddala 13. Mukama n'addamu malayika eyali ayogera nange ebigambo ebirungi ebigambo eby'essanyu 14. Malayika yali ayogera nange n'aŋŋamba nti yogerera waggulu ng'ogamba nti bw'ayogera Mukama ow'eggye nkwatiddwa Yerusaalemi ne Sayuuni obujja obungi. Owulira ekikwasa Mukama kiki obujja mulowooza? Kubanga olina ssente, kubanga onyirira nnyo, kulumirirwa. Waliwo omuntu ng'awulirwa obujja nga kimuluma olw'embeera gy'okola ki gy'olimu. Ekyaleeta Yesu ku nsi kuno abantu abali obubi Yesu be yabeera nabo. Ate naye mbabuulire mazima tetusaagira ku bintu bya Yesu. Yokaana yava eri ekitundu ky'Essabbiiti ne kitugamba Yokaana y'omu ku baalangirira okujja kwani naga nti sisobola nakusumulula lukoba lwaki lwangattozi ayimirira atya mu kkomera n'agamba gwe wuuyo oba tulinde mulala. Kati Yesu akuddemu atya bw'obeera nga nze bimba nze okifo ky'okusaba ekitu ekinaakugasa ate n'obuuza gwe wuuyo. Enjala ennuma ngenze bannaalongo okulya mmere ng'ate mugamba nti ate nanka mbadde njagala ndagala naalongo emmere agirina agifumbye mu kifo ky'ogala naalongo enjala endi bubi mpa ku kyokulya ate gwe olowooza njagala nki. Yokaana yali alina okwogera kiki kubanga yali amaze okulanga Yesu nti ajja ennyuma wange ansinga n'amaki ate n'oyogera nti ate gwe wuuyo. Tetubuusabuusa. Bayibuli etugaana okubuusabuusa abooluganda. Bw'oba osaba
tosabanga ng'okola ki naye sabira ddala ng'okkiriza nti Katonda ky'osaba agenda kikola ki ajja kikola. Ekyo nno bannange kyokirabiraawo omuntu ayinza n'okugenda mu kyaki n'ova ne mukusaba okuko n'otunuulira omulala byakola ki bye byakuleese. Kati nagambe Yesu n'aga nti nkwatiddwa obujja. Katonda atuukudde okwatiddwa obuki akwatibwa obujja. N'agamba mbakoze kino tibenenya tibakyuka nga bwe namuleka ku mwaka guli nga bwe namuleka ku gwakuna ogwokusatu ne kakati bwe musanga. Waliwo ne Yesu lwe yagamba nti mundeke njira ntematemaira kyogo omuti tegutekyagana kubeerawo. N'agamba nedda kanjira nkola ki. Yesu Kristo atutemedde emirundi emeka. Ebyo bye bigambo bino bye tulabanga ate tubirabanga embalaasi, tulabanga embalaasi ya lukunyu, tulabanga ekiki. Naye olinaga nti n'ebyo biki? Omanyi oyinza okutuuka ekiseera ne weebuuza nti ebyo biki nga ne by'osaba tokyabikola ki tokyabitegere. N'ogamba naye bannange nga nsabye naye ate yakugamba tova mu kukola ki tova mu kusaba. Omukisa tegunnaba kukola ki. Nze nabadde nsanyukira nnyo ekitundu ekya Sabbiiti eno ekyo kiri mu Matayo 11. Omusajja oyo yali ku kidiba. Mwe mutukaaba ebizibu wano n'olaba n'osiiwuka n'okusiiwuka. Naye oyinza okwenkana omusajja eyasitula n'ekitanda kye n'akiteeta ku kidiba wali. Naye nga buli mwaka buli omumalayika lwajja bamulekawo. Obulumi obwo buyita bukyakuzannya. N'amalako omwaka n'akwata ogwokubiri n'akwata ogwokusatu emyaka 38. Wali okabe ku bizibu ebyenkana emyaka 38 wali oyikaabi mugambe Yesu ebyange bisingako ku ebyo. Naye Yesu okumanya wakisa tasala misango tawezesa tagama leta mala kusayininga tagama leta mala kuyita gundi yamugamba ekigambo ekyo situle ekitanda kyogenda. Mu mbeera gye tuyitamu, mu mbeera gye tusoomoozebwa, mu mbeera ze tukola ki Yesu mu bulumi obwo bwonna agamba ekigambo ekyo bwe situle ekitanda kyogende. Ebyali byalemedda ebyali byafuuka ebizibu abaali bagamba nti ebibyo byagaana. Yesu bw'ayogera akola ki naye agamba twambule ebikolwa ebyekikole ki tuve mu bikolwa ebyekizikiza tuve mu kkuba kibooko nga tetuziwulira. Mulimu abakubwa nga tebawulira. Omuganda agamba kabwa kabbi naye bakuba nga kagenda n'ekifi kajijampola nga kanyakula nga bakuba ejjinja buli mukaseera. Naye ekyo ekiseera Katonda atubeere ng'osaba nga nange bwe tusaba tulemere ku nsonga ate naffe kati Yesu bw'akulaba ng'alabanga bwe yakuleka oba yakuleka n'olugambo asange ng'olugambo walusuula oba yakuleka n'obukyayi akusange ng'obukyayi wabutekawo wabuleka wali ebbali oba yakuleka n'ettima. Kati bannange abantu balina ettima bannange zenendya ntidde abantu balina ettima ng'omuntu n'alabye ddala nga munne alinawo naye obuzibu nga bwabulina naye ng'omuntu alina ettima ate ng'aseka. Va ku muntu alina ettima ng'aseka. Abantu abamu boononera emirimu gya bannaabwe, abantu abamu balinnyirira bannaabwe, abantu abamu boogera. Nze waliwo omuntu yanjogerera ng'ate ataddeko n'ekiwandiiko. Naye Yesu bw'atunula bw'ati n'akola ki? Ebigambo binyiikaaza. Abantu nga babakuba kibooko nga tebakola ki? Tebawulira. Mbagala okuwunzika n'ebigambo ebyo abooluganda ti Mukama atubeere. Okujja kwaffe wano wuliranga ddala olinawo enjawulo. Yesu mulage nti luli nali nina olugambo naye kati nalukola ki? Yesu luli nali nimbalimba naye kati sikyakola ki?
wabowe enjawulo. Kale mu mwaka guli ekigambo ne kijja nsomerako tumalirize tukamalirize ne Ezekieri 3:3 olusooka. Ezekieri 3:3 olusooka. Lugamba ekigambo kya Mukama ekinjijjira nga kyogera nti, omwana w'omuntu yogera n'abaana b'abantu bo obagambe nti, bwe ndeetanga ekitala ku nsi, abantu ab'omu nsi bwe bajjanga omusajja wakati mu bo ne bamuteekawo okuba omukumi waabwe olwokusatu. Bw'alaba ekitala nga kijja ku nsi, oba nga afuwa ekkondeere n'alabula abantu, kale buli awulira okuvuga kw'ekkondeere n'atalabuka, ekitala bwe kijja ne kimugjawo, kale omusaayi gwe gunaabanga ku mutwe gwe. N'ebirala. Bannabbi batulabudde, onogandi sibiwulira. Bakugambye buli kaseera mwambule ebikola ebyekizikiza, mwambale ebyokubanyisa eby'omusana. Kale fetugenda kulya nnyama yaffe, fetugenda kulya ki? Fetugenda kulya bintu byaffe fetwategese. Waliwo omwami ewaffe muliraano gwange yategekanga lunaku olukulu ng'agula ennyama n'abaana n'abatwala mu ddwaliro, bwakakasa nti yaguze ennyama nga yeeye essanyu lye. Naye ng'ebino ebikwatagana n'ebyobwakatonda tabikola ki? Tabifaako. Naye ng'olunaku olukulu era agenda n'abeetisi abanaagyetiko gireetawa, ate nga yagituulako ku sefuliya. Nagenda waliwo ngeri gyali muliro nange nali nyeezeewo katono nesanga ng'atadde sefuliya akubye omuliro atwabula bw'ati akologa ennyama. Naye ng'awantu wawaka baliwo abantu bana, ogusefuliya gunene guti. Naye nga tulya nga tusanyuka nga tulaba nga tulya, twambule. Baako ky'oyambula. Mukama agenda okusinkana ng'olina ky'oyambudde, ate mu mazima mu Katonda waalaba mu mutima, si nze wendaba, nange Katonda waalaba mu mutima gwange mbeeko kye nnyambudde. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo. Nalongo twebalize. Katonda waffe omulungi, tukwebazizza nnyo olw'ekigambo ky'oyisizza mu muddu wo. Mukama Katonda ng'okusinga ennyo mu kiseera kino nga otulabula tusobole okwambula ebikolwa byaffe bitali bya butuukirivu. Mukama tukusaba buli omu omuwa okwekebera mu mutima gwe, okwekebera yenna, tusobole okumanya bye twambula ne bye tulina okusigaza, olwo tulyoke tusobole okutuuka mu bwakabaka bwo. Tubikusabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tubire Katonda mu ngalo lw'obubaka obwo. Anye mbulizi namulenda naye tumuwe engalo kuba obubaka butuufu.